Ziweze ennaku 5 ng'ebikompola be baana baliwo mu ggwanga Irani nga kino kitwaliddemu ensi endala eziriraanye eggwanga lino naddala eziri mu kyondo kya Buwalabu. Akaseera olutalo luno mwe lujjidde ng'abasiraamu mu nsi yonna beeteekerateekera okugenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okukola umura ng'eno y'emu ku nsi ezisangibwa mu kyondo kya Buwalabu era nga we twogerera n'ekitebe ky'ensi ya Amerika ekisangibwa mu nsi eno kyalumbiddwa ne kikubibwa. Wabula wadde ng'olutalo luno lukyagenda mu maaso, abatwala obusiraamu mu ggwanga lino bategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'enteekateeka za umura. Embeera kati nga bw'etambula oba oli awo nti abalamazi basobola okugenda ne balamaga, naye era nga tukyalindiridde wanaabaawo ensonga yonna eyeekuusa nti embeera tejja kubasobozesa kugenda Makka n'ekibuga Madiina. Automatically ngaffe Uganda Supreme Council tujja kuvaayo tutegeeza abasiraamu mu butongole nti abange tekijja kusoboka, n'olwekyo emigugu temukisoboka gisiba. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Ziwa ategeezezza nga bwe batannafuna kiragiro kyonna kiyimiriza nteekateeka ya umura okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia wadde mu gavumenti ya kuno. Ffe nga Uganda Muslim Supreme Council amazima gali nti tetunaba kufuna kumanyisibwa gavumenti ya Uganda tugiyite nga esinziira ku embase ya Uganda Saudi Arabia, tetunaba na kumanyisibwa embase ya Saudi Arabia eri Uganda ti embeera esajjukidde ddala nga tekijja kusobozesa abasiraamu okuva mu Uganda okugenda okulamaga. Ono wabula alabudde abasiraamu okwewala okweyingiza mu ebyo ebigenda mu maaso essaawa zino essira balise ku kyakulamaga. Abasiraamu era tuddamu bakuutira abatera okugenda okukola hijja bannange mwewala embeera zonna ezeekuusa mu by'obufuzi, musigale nga mutambulira mu ngeri y'okugenda okusinza Mukama Katonda nga bwe yatukuutira bwe tusomesebwa mu bitabo ebitukuvu, mu kitabo ekitukuvu Qur'ani n'awamu n'ebigambo by'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tutuukiridde agamu ku makampuni agatwala abasiraamu okukola umura, tusanze bagenda mu maaso n'okulambika bye bagenda okugoberera mu lugendo lwabwe. Ijoli musi ey'ensi yo ate n'okusiiba ate n'emikolo gya umura gigende maaso. Omwogezi wa kampuni ya Makamu Travels atutegeezezza nti weewaawo olutalo luno balumanyi naye bo tebayimiriza mu nteekateeka zaabwe oluvannyuma lw'okuba nti tebannafuna kulabulwa kwonna. Kubanga tuli wamu nammwe era ne Allah ali naffe, era kye tugenda okunona ye safety, kati tetulina nsonga lwaki tuba tweraliikiriza abantu. N'olwekyo nsaba abantu bonna abagenda otambulira mu Makamu Travels babeere bagumu nti tugenda kugenda inshallah tetujja kukomawo mirembe kulwa obuyinza bwa Allah jalla jalaalu. Wabula wadde nga guli gutyo, ono atutegeezezza nti bakukakasa nti abantu be batwala batambula mirembe era nga bakyusizza n'entambula zaabwe. Era ennyonyi ze tukozesa tezigenda kuyita mu eyo sayidi, zigenda kuyita mu sayidi ndala. Kyobola abalamazi baffe bali very confident nti inshallah Allah wanaabakkiriza bajja kutuukayo biidhnillah. Tetulina kweraliikirira kwonna kwa lutalo, tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutusoboza. Obuvumu bwe balina nti bakolagana n'ensi yennyini eya Saudi Arabia mu nteekateeka eno. Era ne airlines ezitutwala twogereziganya nazo directly, so tetwafunyemu yadde bweraliikirivu nti olugendo lunaasazibwamu, era tusaba kisigalewo ekityo Allah akkirize abalamazi bagende ate bakomewo bulungi. Kati tekimanyiddwa obanga olutalo luno teruukosa enteekateeka y'abasiraamu abayitirivu abava mu nsi yonna abettanira okugenda mu mawanga g'Abawalabu naddala Saudi Arabia okukola hijja ne umura. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.